Uganda eri mukatu oluvannyuma lw'ekisaawe kya Mandela National Stadium okukitegeera nti si kyakukyaza mupiira gwa Africa Cup of Nations ogw'okusunsulamu Uganda mwegenda okutunkira n'eggwanga lya Algeria ng'erakuza omwezi 12 omwezi ogw'omukaaga. Akakiiko akaddukanya omupiira mu ggwanga Uganda akafuufa kino kakikakasizza olunaku olwaleero nti Uganda yakukyaliza omupiira guno mu ggwanga lya Cameroon. Ekituufu kiri nti ekisaawe tekiri ready, so executive esazeewo ntugenda kukyaliza mu nsi eya Cameroon olw'ensonga ez'enjawulo gye tulowooza nti yekibadde ekifo ekisinga obutuufu, kubanga Cameroon ebisaawe ebirina ate engeri gyeri nti mu kibinja kyayo omulundi guno terinaayo mupiira egenda kutuwa friendly tube nga tusobola okwegezaamu nga tetunaba kusamba Algeria kituyambeko okutereeza ttiimu yaffe okugituuninga obulungi. N'ekirala nti bwetutunulira mu ntambula y'ennyonyi n'ebyetaagisa Cameroon kyangu nnyo okubanga tugendayo. Kino kimenyeewo ebya minisita by'emizannyo Peter Ogwanga eyayimirira mu lukiiko lw'eggwanga olukulu n'ategeeza Parliament nga Uganda bwegenda okukyaliza mu kisaawe ky'e Namboole mwezi ogw'omukaaga era Parliament nebawa ensimbi okuddaabiriza ekisaawe kino mbagirawo. Fitting of chairs doesn't take you a month. We are looking at about 40,000 chairs. Once they are delivered in the country. Give us the deadline. Madam Speaker, as of now, I want to confirm that our program, as the minister, as in particular the client, we want the stadium ready by 1st of June. That is our program, and I've given that to the contractor that they must work. Olwaleero lunaku lubadde lusembayo amawanga okakasa wa wegagenda okukyaliza emipiira gyago. Engineer Hashim Moses Magogo ngono mbaka wa Parliament era nga yakulembera omupiira mu ggwanga avuddemu omwasi n'ategeeza nti be baawa okuddabiriza Namboole tebalina bumanyirivu bumala n'omutindo gwabwe aba UPDF Engineering Brigade gwa kibogwe. Tuli disappointed olw'okuba nti federation nti Namboole wadde ng'ennaku z'omwezi 4 omwezi ogwa November 2020 mu Parliament yasalawo Namboole weebwe sente zonna ze yeetaaga okugiddaabiriza. N'olwaleero bw'otunulayo ekisaawe tekinabeera ready ate si kye kyokka naye ate tewaliiwo nnyo kyamaanyi kyakyuseemu. Nze ndowooza nti gavumenti bwe budde ekyuse abantu beyawo okukola omulimu guno tebalina bumanyirivu ate era n'ababa supervising nga nabo tebalina bumanyirivu kuba okuzimba ekisaawe si bye bizimbe si bwe kuzimba okwa bulijjo kibatwalidde ebbanga okumanya omulimu ate nsuubira nti nagwo tebannagutegeera sipiidi gye bagukolerako tujja kumaliriza ng'omulimu gutudde obudde bungi ate nga tegubadde mulungi ate olusinga n'ensimbi ezikozeseddwa zandibadde zikola emirimu mingi. So mulanga gwange ku lwa federation n'abantu b'omuzannyo gw'omupiira maybe n'emizannyo emirala gyonna gavumenti yandibadde ekola decision ey'amangu ey'okuba nti ekisaawe ekyo ekikwasa abantu abalina obumanyirivu mu kiki ekyetaagisa okukolebwa ate abasobola okikola mu budde bwe twetaaga. Parliament y'eggwanga yasooka neeyisa obuwumbi 97 mu mutendero ogwasooka okuddaabiriza ekisaawe kya Mandela National Stadium Namboole nga mu kumaliriza omulimu gwonna ogw'okukiddaabiriza bakozesa obuwumbi obuli 297 kyokka ng'ekyewuunyisa mu 1997 ng'ekisaawe kino kizimbibwa bakozesa obuwumbi 134. I don't want to lose the last point on the issue of the balance of the 16. Madam Speaker, as you're putting me on pressure to complete the project, I know that I will also require the balance of the money before the financial year ends. Right, Honorable Speaker, the infrastructure problem in the sports sector is too wide. It's not only in football, but it's all in all other games. For example, the indoor games like basketball, volleyball, we have no stadium that can host an international tournament here. That's why you go to Rwanda and Kenya to host. Thank you. The tournament, Madam Speaker, this is very vital for the Namboole issue. The stadium where we hosted our Uganda-Tanzania game in Egypt was built with 96 Ugandan billions. But we gave Namboole 97 billions for rehabilitation. So we need forensic audit of that money, right, Honorable Speaker. Thank you very much. Thank you. Eggwanga lya Algeria bayitawo dda nga bakulembedde ekibinja n'obubonero 12. Uganda ne Tanzania buli omu alina obubonero 4 ng'eggwanga lya Niger be basemye mu kibinja kino n'obubonero 2.